programu yaffe olunaku olwaliro mwenkyaliza Haji ono tuludde ebbanga nga tumunoonya nga twagala okwogerako naye ku mukutu guno era olwaliro Mukama amutuwadde alina engeri gyankengamu oyinza sebo nange ni munnabyabufuzi naye nkenga gyokenga emmalamu amaanyi ninkutya n'okutya naye nga tuzze okutambuza n'okubabuulira ebyo bigenda maaso mu ggwanga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ez'ebyobufuzi. Mukulu Gashumba mumuwulidde agenze Mengo nazzaawo enkolagana ye n'Obwakabaka bwa Buganda wamu ne Katikkiro wa Buganda. Mujjukira bulungi nnyo Mukulu Gashumba lwe yakolako live ng'ayisa mu Katikkiro eggaali ne twebaza Katonda nti nno abantu bwe tunaagenda nga twenenya twetonda tuzzaawo enkolagana ndowooza tujja kutambula bulungi mu nsi eno Mukama Katonda gye yatuwa. So Mukulu Gashumba tujja kubeera naye enkya mu show tujja kibaleetera tubulire ekyamututte Mengo n'ebirala byonna tujja kuba tubibaleetera olunaku olw'enkya ku Kwezi Media Group wamu ne Megatron tujja kuba nga tubibatuusaako. Sebo nsaba obuuzo bwadda bakama bange abandaba n'abatuuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda ku nzikiriza endala kama yebazibu kama mulungi essaawa yonna mashallah. Kakati njagala oyogere Gashumba agenze olwaliro Mengo okuzzaawo enkolagana ye n'Obwakabaka bwa Buganda ate nga gye buvuddeko ne amaka ga John Mirungi taata w'omugenzi Tamale Mirungi nabo baagenda ne bazzaawo enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'amaka gaabwe. Ekintu kino kirabye otya nga gwe atunuulira ensonga t'omusajja Omuganda? Ekintu ekyo okuzzaawo enkolagana mu mbeera yonna mu baana mu bakyala mu ggwanga mu byobufuzi si kibi. Bwana Kashumba bw'aba agenze Mengo azzeewo enkolagana n'Obwakabaka bwabwe si n'Obwakabaka ne Katikkiro kubanga Kashumba badde alina buzibu n'Obwakabaka azzeewo enkolagana naani ne Katikkiro si musangere ekyo kintu kyo si kibi. Nze naalisanyukidde ku lwange kirungi talisabye bonna buli muna bino basazeewo buli omu abiwa ekitiibwa kisingako obulungi. Naye bw'okiraba nga kitambula kitya kakati abantu abatandise okugenda nga bazzaawo enkolagana ne Katikkiro n'okusingira ddala Katikkiro kubanga Katikkiro gwe baadde basinga okuyisaamu eggaali, kiki ekibawaliriza olowooza mu kiseera kino kikolera mu kiseera kino? Omanyi embeera zonna tuwangala nga gwe omwami bw'obeera n'omukyala waka waliwo byakusobya ne mutamanyi oluusi n'omuyisaamu eggaali abo basanze ne bagamba n'okugamba nga tuyinza kusuubira nti omukyala omuyinza okuddamu ne mukwatagana ku ngeri gy'omuyisaamu eggaali oba yejja kuyisaamu eggaali kula kantu ako naye abamukyala bagamba tisingira mu nsonga za bufumbo ojja kuba girawe batenkya babe nga bakoze eki nga baddiŋŋanye. Kakati ng'omuntu omukulu Katikkiro alina okulabika nga abantu abo abeetaaga Bwana Kashumba abaabe wa Tamale Mirundi bonna buli omu mwetaavu eri munne bo beetaavu eri Obuganda ne Katikkiro beetaaga ki kubanga Obwakabaka nabwo bwagala bantu ate era buzimbisa bantu kati ate bonna omala obbagobera weeru ani weerwanda yababaaniriza ate nga bonna bali wano mu Buganda obola Kabaka yakuŋŋaanya ngeri Obwakabaka Muganda enkolagana eyo sigirinaako buzibu kwegamba kyongera okututumbula ensongera n'okutwala Buganda ku ntiko. Kakati ensonga endala Mpuuga yaleese ennongoosereza bayagala okuleeta zinaba kwogerwako nnyo naye yasiriisi. Mpuuga nabo bannyini Sumaali kizibu ki ekiriwo wakati awo na Mpuuga kye yakola ekyo kye mutasobola musonyiwa nga Gashumba agenze Mengo ne Katikkiro ne baddiŋŋana? Lwaki Bobi Wine tasobola kuddiŋŋana na Mpuuga? Ayo mwana tunkusese Bobi Wine ayagala nnyo Mpuuga naye ffe bannayuganda Mpuuga bye yasobyako ffe tutamwetaaga kweyo bye yakola ebiswaza bye yakola njagala okimanye Mpuuga bwe yali ku bwaluupu yali asasula ez'obujjanjabi ez'abakuumi buli kimu kyonna nga kifuna. Twebuuza nga bannayuganda sente zino ez'akasiimo zaaki? Ali mu constituency ali Mukungwe batematemayo abantu amajambiira
baazimuwa kumwebaza nti abantu bewammwe baabatematema oba bali badde be baateekako abaali nga abanoobu Segirinya ne Sewanyana okubatema amajambiya Mpuuga lwakubeera yafuna sente ezo tumwebaze nga bannayuganda bakaaba Panado Mulago bw'olowooza Kasasiro ali ekiteezo amaze emyaka emeka akawumbi kano singa kaali kateekeddwateekeddwa olowooza singa batandikawo mwezo sente ze bali bagenda okugamba nti basiimamu Mpuuga nga baali bazitaddemu okulabika nga bajjamu bijimusa bannayuganda bameka bali badde bafunamu omwezi ogulima Mpuuga yasooka okutwala sente ne Bobi Wine yazitwalako $320 nga ziva gratuite baba wakasimu ne Bobi Wine yafuna 320 bameka kolamu y'ababaka alujijukirako batulamu okulabika nga muvaamu sente ezo kati ku Mpuuga ne babaka banne tebakimanya anti komishoni bwebanga yebiisa Mpuuga nga yategeezebwako tulya sente y'ekibi ye n'asalawo n'agamba nti andi wakitima ntekedde ozirya tetuyinza kumusanyukira n'omulundi n'ogumu oyo luba lumbe lwakirago n'omulundi n'ogumu mutemu buli bwolya buli bwo gwolooza bameka bannayuganda bafa byuma bimeka byowulidde byonna ebisiridde ebyagalo badonati bye baleeta naye nga bibanjibwa kujja kulongoosebwa naye nga sente zonna ezaali badde zibirongoosa Mpuuga yalya kakati mwemugamba Mpuuga yalya Nuupu Electoral Commission ebadde egiwa $3.4 buli myezi ena bwe babasaba embalirira ya ssente yabalema nga bagamba mbu ekitebe bakigula buwumbi kyo nga tebakigula $8 n'ezigwamu lwa aboko tebalya ssente ya wa musolo nesi n'okyogerako ogamba bagiwa obuwumbi bumeka 3.4 buli myezi ena 3.4 ezigwamu gwolooza baana bameka be baasiba mu makomera abalabirirwa ne Nuupu abaana bameka ne bamaama baabwe Nuupu beerabirira n'abalala okgenda mu kkooti bagenze muno ng'ate basibire mu byobufuzi ebitaliko muki abaana bagamba temubalabirira era bagobye ne balooya ba Nuupu si bamugobye tebaddamu kulinnyayo n'abalooya ba Nuupu bonna babaganye okuddamu okulinnyayo bagambye nti looya wa gavumenti omujaasi ababawolereza nti temubafaako wadde 10 temukibawa nkwaniriza era nsanyusa ennyo ng'ekiti ky'omwami kubanga bye bibadde birina okukolebwa okiraba bulabi ngenda kujjira ojjukira omwana gwe baateekako paasi ne kulege n'agamba mubalaba kati ab'okuboogeza babakozesa ebyo gwe mulimu gw'abantu ebikolebwa tebayinza bisimamu n'omulundi n'ogumu ku byangu bye bazze bakola laba twabali tufiiriddwe n'omukyalo ono wamwakola Mole Mugisha Jesse ne basaba poliisi okugenda okukolera wali twambira abika okumwerekera obulungi basobodde okigaana bo olaba abanupu buli bwe baba bayimiridde nga banaakola ekirimu omulamwa tebakyetaaga ate balaba bakole kino kibawa obubonero zisente ziri bwe zigenda baana bangi gwolooza Sagirinya alwala bulwazi era ndwadde zaava ku ebyo by'okumusiba bamutwala mu lwadde okutwala mukomera n'atera kyenkuwulira ezo sente zonna sente Sagirinya ateekeddwa okulabika nga ateekebwayo akasente alabirirwe ate nga ne Sagirinya naye akaaba nti temumulabirira anti okumulabira sente si ffe gavumenti sirina musolo katize mubabawa ziragaluddawa ze batuwa zigenda ku abo abasoma ne bwe ziba ziweddewo kubanga kati gwe ewuwo mukyala bwafumba ekyemisana ekyebu bw'oba omuwadde siringi $200 ng'ate yabadde ayagala byakakadde weetemamu era tukozesa egyo ebiri okozesa egyo ebiri kati nabwo obusente Nuupu bwefuna obutonotono bwekulako ebyo byebeesobodde paka ye terina bujja musolo terina bwe baba Uganda tegende babbeko ki sente zaabwe ekozesa ekitono ekyo kyakola ki kyenawe ate ne mubamu bannanuupu aba basobodde ne bawaayo kusondereza banga bannayuganda kino ekibiina si kyakyagulanyi nga kyagulanyi kyabannayuganda kyabaki kyabannayuganda kati bali be bafuna sente ezo ne bazikozesa ebeebwa emisaala naki kati obusente bwa Mpuuga obutono obwo obusente bwafuulanga ekijira bwe tolaba nti nno mwe kennyini mwe mulwanyisa bannamu abali mu kibiina olw'amagezi gaabwe weebale nnyo kubanga sente omusolo gwakkiriziganyizibwako bannayuganda gwe guli ogwalina okumusasula ogw'okumujjanjaba okumuwerekeramu abasirikale n'omulala
nezino mu musolo gwatekebwawo bino ebita tebyali bisewo mukama wange mu budget mwabyali mabega gundi yabifunako ono omukyala wa FDC yani akati kankubuulire ku mulembe guno ne ba deputy speaker lwe bafuna emmotoka n'abaliko ba speaker lwe bafuna emmotoka byalimu mu constitution ne mu mateeka naye Rebecca Kadaga yabali yazanga amaanya yabibawa so kakati ku luno bateeka mu budget sente ezo era oli omubaka Ssego nange agamba nti bane sente zaayitamu ne Ssemujjung'anda naga nti bane sente zaalimu mu budget naye muleme kuwudiisa bannayuganda si kubawudiisa mukama wange ne bw'onookibuulira atya nze omusajja ow'ekyakatebe eri sirina bwe nzikiririza n'omulundi okuzala kyakatebe andi nkubira bwana kitwale ti Uganda yaffe yonna nayo abangu omugamba omuntu eri owa wansi ow'ekyakatebe waffe Kasanda Kasanda talina bwakiribwa kimuyingiza mu bwongo kiringa bw'otasobola kuŋŋamba nti amateeka gakola mu Uganda eno kulwaki nze ndabanga agatakola ojja kumbuuza lwaki gakola luddawo ono akiikirira Mityana bwana Zaake ali mu palamenti yani akulangani mubaka wa palamenti talina kifo kyaki yalimu bakimugjamu teyagenda mu kooti kooti tekyetagisa commission kasitetuula nereeta nanka ne parliament nereeta ekiteeso ekyo bakiyita impeachment kujja mu obwesige mu muntu bamugjamu obwesige ate muganda wange nkwagadde nnyo badde gyogoberera Zaake oba bamugjamu obwesige n'alaba nga si mumativu n'agenda mu kooti bw'agenda mu kooti omusango n'agusinga yagusinga ne bamuzzaamu mu kifo kye oba tebamuzzaamu anti ekyo kati yo kooti etaputa ssemateeka ekulaga kyolina okukola yeekulaga nti kino bw'osinze naye ate si ye implementinga kakati olwo obulyaza amaanyi obwo banaba bakyabukozesa ng'ate bwe bajja wansi baŋŋamba nti oli muntu wa bulijjo era nina omubaka gwenkoze eki gwoti akukiikiridde baba nnembi era siyinza kukkiriza kyova olaba wasazeewo noŋŋamba nti eno simu ebeera simu ne bwe noŋŋamba ndotandika ogibuzaabuza nti ate eno lediyo ate nti ki mba sijja kukkiriza era bwe siyinza kukkiriza n'omulundi n'ogumu ne bwonteeka luddawa kyova olaba nkugamba mpuuga mu ki namugjamu obwesigwe muyaayi okuva bwe yabba ssente z'abannayuganda bange ne bateekako n'abamu ku baana abamu ba bloggers basobole okuvumirira ssente ezo basobole okugamba nti bagundi yabbye abagundi byakoze bikyamu mpuuga nitugira tuti tetwetaaga kumanya bw'olizuula ng'abamu ku banene abali mu nuupu babbye ssente z'abannayuganda n'okusiiga mpuuga olikola otya abamu abanene mu nuupu abavumirira mpuuga bwe kirizuulwa nti ate be babbye nnyo n'okusiiga mpuuga ate awo ati muliddayo ne mwetondera mpuuga siddamu omubbi bw'aba wali obaddeko ku kyalo naye mpuuga ye si mubbi sente ziize mu banaye saagala muwudiise bannayuganda si kubawudiisa kyankugamba saagala muwudiise bannayuganda omanyize njagala tubeere openi tugoberere mateeka bwe tuba tugoberera amateeka mpuuga obubbi be bano bamaiko mawanda be baatwala mu kooti ne babatwala eruzira bagole ti kitutu mpuuga oba mubbi mwali mugenzeeko mu kooti ne mumuwaabira nti mpuuga yatubbye kubanga bagendayo mu kooti yagamba nti ssente ziri mu mateeka mwe kati ekyobubbi mukijja luddawa kubanga mugenda kwonoona omusajja ate kati mujja kuddamu weebale nnyo kudda kutereza linnya lye oyukidde nno bulungi kubanga mpuuga bw'aba akakasa nti si mubbi bwe mba simatidde nkola ki mbuuza bwe mba simatidde nkola ntya ng'ani atamatidde nze nga wabaddewo okwemulugunya tewaliwo bannayuganda batwala mpuuga mu kooti omusango n'agusinga weebale nnyo awo mbadde nkwagala awo oba ogusinze nga simatidde nzizaako ki bijjulira bwe njulira olaba kifa tugamba nti empuuga yeeropa ate mu kweropa bwete ali luddawa yalabikako twamugamba twagala tugende tujulire bwete yayita wansi wa kitanda ne bw'omunoonya mu Uganda yalabanga ekintu ddala kituufu mpuuga ssente yazifuna mateeka ne bamulaga ne mu bajeti y'eggwanga nga ssente zaabwe zaalimu ez'abacommissioners kakati ate yali ajulira ki okusala kwa kooti era nakwesigaliza yategeera ye kale gwe bw'otegeera yali omusango era agututeyo ngani ng'omunnayuganda yenna munnayuganda kulwa bannayuganda kaakati okwesala ku ensala y'omulamuzi n'asalawo yagyekwetere kati eyo tukivuddeko kiki ono w'essembabule okugaana ebirowoozo bye
okubiteeka ku mmeeza tulabe omuntu mukyamu oba mutuufu ki ekyabiganyisa mu palamenti wesimba bweyani si kikulu okubiteeka ku kakati ate tebitukwatako ate kati bwebitabitukwatiraku kubanga tuba tuli mu Uganda kubanga ziri ensonga ziri mu Uganda bwetunabanga tukyali mu Uganda era gatwagala zimu ensonga zezaani zezampuuga zezanyulisa emikono gy'abannayuganda 187 negifunika ate tekiwadde kitiibwa naabo abaliyo n'omukyalo ono aba sipiika tebagiwadde ki kati gwe onoolowooza nti ate gwokola amateeka bino byemu byenjagadde okuleka mpuuga ali mu kifo kino era ekikayanirwa kola akantu ako kikayanirwa nezaake tugamba nti wagendamu mu bukyamu mu kifo ekyo kati mu bukyamu yaggibwamu ate kati mu kifo ekyo lwaki akigendemu mu mateeka Bobi Wine yennyini yeyamulonda tugende mpola Bobi Wine ono zaake bw'amala okuggibwayo Nuupu neronda gundi nga tennaba mulonda ono gundi yali alina okudda bagenda omuleeta wano genda okumuzzaawo nga ye gundi yalisangiddwa nga gyali nga yatuula anti kati Bobi Wine yakola ensobi teyandironze muntu yenna tujjakomawo ng'ogamba nti yakola nsobi sooka wulire teyandironze muntu yenna muteeka mu kifo ekyo yakola nsobi okulonda Mpuuga muteeka mu kifo ekyo ng'akimanyi nti ekifo kyani kyazaake yandikireseewo musajja wakyalonda ne babagaana n'abantu be bawoberi tebamulonda okumujja mu kifo banine bagaana abamuvulende bagamba nti tebavaawo oba tekimanyangako mbuuza lwaki yalonda Mpuuga okudda mu bwa komishona ng'akimanyi nti zaake yena nyini kifo obwo bwe mba nkuwadde ensobi bwa ddembe ne bwe nkulonda wenda kusatu kujjawo kati Mpuuga takiri mu bunyumenyi bw'amateeka kati bw'aba takirimu tukijjewo ekyo aliwo obuli bwe yabba aliwo mu mateeka kubanga mukama we yamulonda n'agendayo aliwo taliwo mu bumenyi bw'amateeka kankukkiriza okusanyusa nesi osajja gwe ensebo tugende mu maaso naye ssebo embeera eno bambi teri kali muntu yali muntu mulungi nga Mpuuga yali mulungi abantu abo babiri nali mbeesiimisa Sseggona Mpuuga nga tulabira tulina abakulembeze ab'ensa ab'omulamwa ne baatumujja enviri ku mutwe tugambe buli lwempulira buli lwendaba Mpuuga ndaba okwesiwala ate balina nsonyi tebalina nsonyi n'omulundi noku oyogola Mpuuga yakamala mu palamenti emyaka 20 naye gy'obuuze gwe bwanga omukyaziza kyobayi mu myaka 2 kiki wakolawo awo omukulu gw'oyinza okulagawo wagukolera eggwanga ajja kugamba nti nze golaba ndi wakitiibwa ndi wakitiibwa bube yagala byakitiibwa gende bakulonde ku bwakatikkiro genda ku byaki tetujja kuyiga naye ebiro ebyobufuzi tebijja kuzanyira mu maali abannayuganda kubonyabonya bannayuganda bafudde mudwali mudaga temulimu kati oli musajja agigenda mu myaka era njja kubira nti obaddeyo kubanga omuntu yagenda ngaemulago n'afuna kale akantu nange kinyiiza kati aba mutasobola awulire gwabadde asobola okubatiiriddeko ku musolo gwa munnayuganda nga badde basobodde okujjanjaba naawe ne weetaba mu kuteesa mani nti nange bampeyo 5 gundi yagambye kalisoliso wa gavumenti bwe yadde afulumya lipooti yagambye nti buli lunaku biliyoni 25 zezibbibwa wano mu ggwanga naye baani abazibba banene mu gavumenti ne bano abeefaananyizaako kati obalaba nga obadde oyogera nnyo nga batandika okuziba omuntu gwe tebanakuziba bw'oba toyagala bakuzibe tokkiriza kulya mmere yaabwe ew'omukyalo omulogo tomalaga erisaliisaayo ojja kulya ojja kulya obutwa bw'omanyanga nti oli mulogo tomalaga ekyamya nabankulamusizza gyokomala okujja kulya kamere maama yantumye mangu ngenda n'akomawo jjajja n'ali olulala nga gwe weeyongerayo naye teri kintu kiruma ebinnya bw'olaba kiteezi kakati bino ebya Twitter gino muhoozi byagambye nti n'omubaka wa Amerika alina okwetonda bw'ateetonda amuwadde ennaku 3 okwambuka eggwanga lino nabadde muwagira amutikke obadde oyagala mutikke Amerika ogimanyi nkugambye era yakoze bubi twabadde twagala amutikke kyabasajja bwetubonyabonya batulumbe Amerika erume Uganda ekirumbe mukimu abadde mwagala si
kunyiza Amerika batusubiza filimu lubira tukirinanga mbaga obedde sawa tuzikute banange zizino sawa emu 2 zizo zigenda kwera 3 tutunudde kulaba wa kubanga abantu abafaanaganako bwe bato ne mutubagamba tubane abantu bajja kusobola tubakikiriza gye buvuddeko nduza wamuwulira Kenya njikubire sawa mmeka 23 kati wuyo olumbye olumba Amerika tukukola eki tulina kuwagira munange genda mwe mutumu ekintu kyammwe kisale kiri kuyita mwate fe tunakikolera ki bawabulwa kati ddala ng'okakasa mu nsi eno ntuyagala emirembe ntowulira ntuyagala emirembe bannayuganda bali badde badda mu ntalo lwaki okola ebibanyiiza lwaki okola ebyasooka n'omuliro nti omuntu bamubuzizaawo bamutwalidde mu bbuutu sibe byali ku mirembe gyasooka twabulira ku mulembe bwami olaba kapa bw'ogifunza w'ogifundiza weefubutukira kidira kibeera ki ekwagula balowooza bannayuganda buli babagamba tebasirika emitwe bo basibe era nebaza nesikwebaza bannabyabufuzi abadde bakyakubiridde abantu bannange temufaayo okabula akantu ako balina ekibayamba eggwanga kubanga abantu bakoowa omusaayi ne muddamu na bano bambasime bazikube muzaagi bantu bawalaalala abaabwe nedda twalwana munakola ki kimanyi kintu ekimu kitali kirungi si kirungi n'omulundi ogumu daba ekiri luddawa Sudan abantu bali mu kufa musaayi ate ffe nga tukyayagala no mu Uganda biddemu twabikoowa naye n'olaba ng'omuntu akyokoze era amugyamu ffe tulina sente ezo sente zagundi jangu bakuwe sente bannayuganda kyekyobazaamu lwaki obali kirokemera so omukama wange nkikubire nga njiwa Kyagulanyi Lugula bakoze omulimu munene okubirira bannayuganda njagala okimanyi nti abasinga okumuwagira Kyagulanyi nabo nengotojemu nemufa bavubuka naye nga beekoowadde mwana kyalife twakoowa okutuzoganya mwana tuwe mwana tusalirewo mwana principal banaye mukakkane toya tujja banyweza banaye mukakkane otubula ekiro ekyo naye gwe olowooza singa oyo omusajja yali badde agambye nti alina wafulumye n'agamba n'atembwazi kyali badde kirungi jjukira nti teri ayinza kuvaawo natuuka wa Museveni gamba ntugenda kumugyamu maaso batandikira ku nze naawe okigera kitu ekyo era kyenva kubiriza munnayuganda bannayuganda tuvala baali bakooye okulonda mbagamba Museveni si yenkomerera kubula akantu ako tugende mu maaso n'okulonda n'okunywesa n'okulabisa abo aba bakoze ebikolobero kakati golowooza mukoze ekintu kino okutwitinga nti nno omubaka wa Amerika muwadde ennaku 3 nga yeetondedde President Museveni olaba kyabadde kyabuntu naye munnange ye bw'ati bwe yakuzibwa ate taatawe n'amuwaana yagamba nti abachwezi balwanyi abo batu yakyogera bisubira nga yali awaana ku bachwezi kabula akantu ako kati aba omuchwezi mulwanyi ndoza mukakasa nti mulwanyi asobola okuba nani n'Amerika ekyo kugamba ki kubanga siruwuza nti akasange kayinza okusamba empologoma kisoboka kubula akantu ako n'oli oba yawaana era alabanga mu bantu bonna bwe bazirwana ng'alaba omwana ono yalimu omulamwa yamwesise ne byayogera ng'ati tekyamuguddeko yalaba ebyamuvaamu byagamba Kenya muliraano ate President Museveni neyeetonda kati ye aba aliwo okwetonderanga lwa mwana we byabazizza naye lumu mulimu abatajja kwetonda ate njagala okimanyi nze kankugireko gekimutogera wantogera kamba abasajja abo abazungu sibaagala naye nabaagala lwa kifuba oyagala toyagala wabaagala kifuba oyagala toyagala ojja baagala kubanga be batuwa akasente akayambako mu bantu kasente koka gokolowooza byonna wano bye tulina banga butuddeyo ku mukadde waffe kabula akantu ako
ojja kulira nti omwana azaalidde bwe okabula kantu ako naye bwe yali yakayingira mu 87 yayimirira wali eri ku 2 emulago n'agamba nze newuunya n'okwewuunya kati ovawo te wano ku bitanda ebiri wano ogenda okigula ebweru era n'agulawo n'ekitanda okalegera kantu ako naye ate omukyala omuwala ogenda okuzaalira azaalire simanya azaalire kale London Germany ng'amalwaliro olubaga ataliiwo nsambya mba okyali ku kigambo kyo bokinyezeza abeera bapulezidenti bali banene tebali bapulezidenti abajjako okubeera bapulezidenti anti bo bakola Uganda nga nsi yaabwe abali abakulembeze abasooka Uganda bagikola nga yaabwe oboto kimanyi tibamujjanjabiranga Mulago Amino kimanyi tibamujjanjabiranga wano kati olwo kati munnange oli bw'aba bwe yakuza omwana we ate n'eri gye yasomera ate munnange muwoza abadde ajja bakuwa abadde ajja musitula tomanyi essomero yasomera mu Amerika abadde ajja musitula obukodyo bwonna abumanyi siriza muna Uganda zonna twasasula ntiweerezayo muwozi w'amaanyi badde ajja bakuba bajja musitula naye ate muhozi ye yeetonze yakoze bubi naye alimba mala getonda bw'atyo saba natwisangamu amaaso mu nsi yaffe abadde akwata musajja n'amuzaayo bo baali batwetondeddeko bwe bazza bambasada baffe ndibuze yinga guli mukambwe nnyo ekitegeeza gobadde oyagala Amerika etusese bbule ejjiwo obukulembeze muwozi taliwo talina maanyi ozanyisa muwozi somero kiri yasomeramu Harvard yayiga obukodyo balejja bakuba Sandhurst ozanyisa muhozi majegere abalejja basobola majegere yali basobodde nimwe muwaga abantu baffe ne baabika muhozi gwe nedda muzeeyi mmwe muwaga abantu ne baabika kati bwe muwaga muhozi ajja kwabika aletere n'eggwanga lino obuzibu muhozi tomumanyi bw'amaanyi gwe kennyini bajja kusooka kutta Amerika bwe nesindika mizairo wane emu yokka etumala muhozi agikwata muhozi baleeta emirembe muhozi abalejja gikwata gwe kikyoyogerako tomanyi maanyi galina muhozi tomulaba wade Kongo guzanyisa kirala nzeyi nkutadde nze sirina kyenkwogerako ku kya muhozi bw'olagamba nti muhozi alina amaanyi abalejja bakwata atalina amaanyi wawulidde wali wawuliddewo akyogera weetoolole muno wawulidde wakikola ate mukama we ne pulezidenti tekyogeddeko oli kyakola oli yakulira amagye noona abakitegedde abakimanyi baba batulimba baba batubuzaabuza tebakulimba baba bakibuzaabuza teriyo ambasada mu Irani owa Amerika simanyi oba gyali kati olama gunti tesobola kuba ku kigambo kyeyogera Irani naye ate gwe ambasada wa Amerika taliyo mu Irani taliyo naye ate mu masikanira mu nsi ezimu ez'Abawarabu gye bali naye olamba bamunyizizza nnyo weesanga takikoze eki nga takyogedde sigera mugendo kyogerera oba olina kyeweesize kubanga naye oba muhozi naye ayagala Burundi oba ayagala following pozi naye nanti kyotuva tugamba ate batugamba tuwagire abantu baffe birudi Uganda kati bututawagire mu president zayambala ziri za Uganda ezakakadde munnange bwe batugamba kikwagaza nnyo Bobi Wine ekinjagaza Bobi Wine olwese n'okyogerako bw'otunuulira omwana gy'avudde eggomba n'okusoma kwe ng'atandikidde mu ghetto atandikidde mu bantu ba wansi neyeerandiza mu nnyimba ze yayimba zonna ne ziba nga zikwata ku muntu wa bulijjo okugeza ogeza yayimba nti okulonda tugende tulonde akavuze katukola ki katwawula naye singa yalonze takuzoganya muteme twatwali badde kuki kati mpuga mumukola muti ale tumutemye tekabawudde ate okutwawula tukugambye gwedde ebbali singa twali badde nkugambye wudde kyenkugambye singa Bobi Wine yagamba nti akuzoganya muteme tali badde kirala mugende mulonde naye akalulu tekatwawula kati ate empuuga tetwayawula ate wali twamugambako bugambi kulya biki ate empuuga yagambye nti Bobi Wine tasaanira kufuga ggwanga lino kakati oli bw'aba akyogedde waliwo omuntu omulwadde ayetagisa okugenda okutwala kwebutabika era akantu ako nakawulirako mpuuga ng'agamba nti abamu twali mu politics ng'abamu bali mu byenge byabwe abamu nga basiimuka n'okusiimuuka
nange wenkubuuliza ng'ani yasiimuuka nti Bobi Wine yali yasiimuuka ng'abyogerwani Mpuuga bw'aba yakyogera bw'atyo bw'aba yakyogera bw'atyo ng'emyaka 20 Mpuuga yali mu politics kola kantu ako ng'oli yasiimuuka ku lwaki yakkiriza n'ayingirewo yasiimuuka tolabanga waliwo omulwadde ku babiri ani mulwadde ku Mpuuga ne Kyagulanyi eyasiimuuka oba ataasiimuuka nanti nkugambye ono yagamba nti twali mu politics waffe ffe twali mu politics bano nga bali eri bali mu byabwe bali mu njaga zaabwe okabula kantu ako nange wembuuliza oba mwali mu politics wammwe ono n'abivaako ate n'ova eri mu politics wo n'omwegattako ku babiri ani mulwadde ono yamwegattako oba gwa yali eri yali eri si yali omusiiwu ono yamwegatta ku siye mulwadde olowooza nati ndaba nange yamwegattako gwe mulwadde okalaba kantu kubanga bwe mbanga nze nkutegedde nti wasiiwu mba nkwagaza oba onjagazaaki otegedde mbadde mukulu wa bidongo mbadde munywa njaga mbadde munywa sigala mbadde munywa mwenge nensiimuka n'okusiimuka ate n'ojja nondeegattako nenkulonda n'okukulonda wenkulondedde n'osiimawo ngulaba ekifo kituufu kati mala kikujjamu nolaba nga nasiimuuka mala kikujjaku nolaba nga nasiimuuka naye ddala kituufu Bobi Wine yasiimuuka anti tugambe buli bwokola ekirungi nkubulye babi yakwatanga byakutte n'atwala mu malwaliro atwalira bannakazadde b'eggwanga mukampuga ino omukyala webale nnyo simulabangako webale nnyo n'akwata bano abaana ab'endongo n'atandika okubawa emirimu kula kantu ako tugambe nabo bantu basobole okulabika nga bakola ki nga bavaayo ebusaabala wano n'abaako keyeekole n'abagamba netwekkiririze musobole okubaku tetukola kabula kantu ako n'agenda ekyaddo neyesimbawo Bampugo bali omu bavuya balinga bikere babulye kubeera musubi eno babusubi bavuddeyo simanyi bali mu big bloka simanyi bali wambabazi simanyi bavudde buli bawulira akakubye bubamanyi batika butizi era gyemvugamba nti bembopyaga akasajja go gabbi bubbi tabala obasobola kunywera gabbi nyojo kunzisa muzeeye nsekulimu kiki mpuga y'omu wambabazi mpuga y'omu musubi mpuga y'omu wabesi azoganya nti atazoganya ki kati gwe omuyivu ow'ekitiibwa yasoma munamateeka amanyi n'oluzungu waaki yali tasobola kupulantingawo kiki n'agamba nti nedda kimala ero linze ono omwana kaba yali yerabidde bamukwako ate abantu abo salyagadde kubogera kutumaliranga biseera kubanga waliwo n'omulala simanyi ali wano mumakindi mabike ate yesi mulwadde naye mufumbo mulwadde nnyo ali ku kitanda okuva ku sebagala yamuyamba n'amujja mu kazigo n'aleka amutwala ludda bwe sebagala yamujja mu kazigene kakiri n'amutwala emakini neyesimbawo nafuna omukisa abantu ne bamuwagira kubanga sebagala ali muntu w'abantu kw'amasanyalaze bw'amala okuyita bwe yamala okulabika nga agodde tiyaddangulu bwe yava yagenda kuteekawo kabiina SDP weebuuze SDP eriwa kati naawe ovaawo kitamu towa abantu kitiibwa tuba ku kikyamu SDP eyamalamu akabanga nefuna ne bameya b'amagombolola yafuna ne bameya se kubanga munyagwa yagira ku SDP kawempe omulala aseya yali wano gundi mukono wano kawe gundi awawo mu mukono lugazi SDP nga yazikira mangu akyakubuuza biba munyagwa balimu nkuwa omulala guni n'abeera aba yali kansala ono bali mwezi ne bali mwezi yali mwezi lwaki ekibiina kyabwe bakisuula kakati bwe tetubuuza abo abeeyita ab'ebiti bati ne balaba omwana kyagize n'omugamba nti yasiimuuka beebo badepe buloka bapanze wayingira ddi ebyobufuzi alhamdulillah ntandika obitunuulira 96 naye ng'ono obusobo sekanyunyulira waakuno nga
ya muaze President Museveni kakati tandika okukwatibwa obusungu mu mutima n'okwatula nga simanyi wawe nayatuli n'atudde emitwalo 99 mu 10 akakadomanyize bali bakuwa enkuta y'ettooke mu myezi 2 yali ku mitwalo 2 myezi 2 zali maze okuddayo ku mitwalo 2 kaledio abaka aliwo kamungono ne bakugamba nga akasente terekera ddala kuumira ddala oyo golodi tugenda okugira bambi n'ababutereka bonna ne bufa bonna bambi ne bugira awo twenyumirizeemu nnyo kakati awo yingira mpola mpola tugenda okukola semateeka 9 sigenda okuba nti bati bamumanze kulaba bubbi bye nga byamaze n'okunziba era saamuwagira era simuwagirangako n'omulimu ogwo zafazali nagamba ndisigala ku gundi nga nze nsigaddeko omu ku nsi nomuzeemi wali batusigaddeko ababiri era sirimuwagira ne bwe tubira mu kabuli katuli babiri mugamba semberayo ne mu kabuli oli mugasembere sembere tosemberera kubanga omusajja oyo mubi kutomunaa kumanya bubibi president waffe nga tuvuze bulungi emyaka 4 ovanga ku muntu ffe abaagwanga mu madiiro gaffe ne bakuyimusa kakandi yimukulya emmere kakandi yimukulya kale wakyalina omwana agwa mutyo n'omugamba yimukulya emmere bwaba yebasaba agenze munaabiraba enkya eyo ndobo gira yakuzanya ogira yakuzanya omuntu ayakujja ku kyemisana akuzza okusibirira emboozi n'amazzi era ng'omwagala nnyo obira byakuzanya naye abazeeyi ate abafaanana nga gwe abasinga batendereza President Museveni era tuli bulungi lwaki oyina enjawulo lwaki bamutendereza munnange tebaagala tebakola ki bakuuma bulamu byabasobera oyitabo mu kibuga abaana basituiti obubalaba bakuzala mu kibuga bakuzala ludaba bakuzaala kasanda naye gwa yali ayiseemu mu 89 ku Town City njagala oyitaawo gawe hamu wazimbi awukadukirangawo emisinde gyakasami webale nnyo nga we wapaakinga n'emmotoka abazze okulaba omupiira endakivubu nga tulinawo ne toyireti yafaawo otegera kaakati Museveni bwagira bali abali bavuddeyo mukyala bagamaze ekalongo okubeerawo abajja n'abaana ba myaka 17 15 ne babayingiza mu kibuga baafuukira awo abasajja ab'obuvunaanyizibwa kutunda buto bwa mmesi kukola buntundu okuteeka ekikola kyekyo kusula ku biveera buno obwali mu myaka 4 bwakulirawo nga tebyayamba otira ekifo ekyo kati awo ne bazaala ne basibuka abaana ba street kati omuntu azadde abaana ba street nze akirabye gwagala ennyo tewaliwo baana ku street ate nga bavaawa ki ekimuleeta ku buli maka gali bulungi maka gali bulungi emmere mweri buli kimu ne bwavange wa neyi baffe ne wali olyawo ni gundi olya ebikajjo mulya naye n'entalo zinatwala mu kyalo n'agobayo abantu nga badduka nga bw'olaba ebiri mu palasini obwana obuto tolina budduke tugambe mulimu atamanyi na kitaawe naye maama katebereza omuntu atamanyi maama we taata we baabase oyo anaabeera ku ki bw'asanga wali olubalaza nga waliwo n'emmere gye basulira mu kasasiro ajja kutandikira awo bw'asanga n'ekyerenkya n'akulira awo simanyi omufuna oteba ekiro ekyo kati omuntu ayaleeta embeera eyo yokuleeta abantu ku streeti kati mwagala ennyo munabyabufuzi kigwasooka okuwagira nze wange nawagira mayanja Justice Forum okusooka nenzirako Besigye tuzze tubiwangula Besigye olutegeera aye nefudda ku kino siwagiranga kiki ekyali kikunyiizizza ennyo mu bulamu bwo mu bulamu bwange kyali kinyiizizza bwe bulyazaamaanyi omuntu okutogera mazima mu Uganda netubanga tiwolisobola kukolebwa nekifuliro nituwako nefunako lipooti nga ziriwa ku basiraamu wali obuddeko abasiraamu bebase bote zafuluma tezifulumanga kyokyoka tomanyi nze mbuuza bibyo wali obuddewo amasomero agayidde nange nina ebinyiiza wali obuddewo amasomero agayidde bali bakwadeko ku lipooti tezifunanga amannya agange nze buule nedira mamba
bwe mani musajja muganda nga n'ebikolebwa ku Buganda tebinsanyusizza olwonsanyuke omuliro ogwali mu bibiri mu Masiro epoti yafuma kati mu Uganda yange ngamba mwali baddemu ebyo ebinsanyusizza wali olwaddeko nimungusese navaawo neŋŋenda emulago nga anyanuma bagenda kunnongoosa ne banteeka ku kifaliso ng'enfunyi zitondoka naawe n'oguma n'okyebakako wali olwaddeko wali otamuddeko mu nkuba enkuba yali ekkubyeko omuluka najja kuba ekitabo omugambo ate munange oba onookola kakati nkuzzeemu sikuzzeemu nawe webakako nga tolina kyakkola osegedde kati bwe ntunuulira ebyali badde bikolebwa mu nsi yange nga sikyabifuna ng'ate oli adda wali naŋŋamba bannange enkoze ennyo bannange kino kitalo butalo nennyamira nze omwana owange nga siasobola kulabika nga muliisa kyennyanja ng'ate omusajja nakubadde yali kawenkeni twalya ku ngege empuuta yaliwo nga tulya nnamba era nga babukazaako kalamba era kalamba tugamba yesobola yalyanga kyasobola noono ateesobola bino ebigegere byali tebinnajja naye kaakati noba ngaobaana ojja genda obakuŋŋanyiza amagumba bawutemu buwusisupu ate nago gafuna sikusimba ate nago gafuna kusimba mu ttaka amagumba kati gwe n'osuubira nti naasanyuka nnyo nze akanyama nja kale bwe bali kubalaale kwekuli akasowaani k'omuceere n'akanyama ate kati ne mu nnyimbe ne mu kufiirwa abantu tebakyaleeta nnyama bafumba piirawo nga temuli nnyama bintu byabasobedde omuganda wawe ekyali kikusanyusizzaako ng'ogyeko ebyo byonna ekyali kinsanyusizzaako ndowooza gubeera mwezi gwa Ramanzali kubanga mba ngusiibye n'esiibulukuka kotera kusiibulukukira luddawo ewaka ebwange oluusi abagedwa tufunye eryenvu oba lwabeerawo omuzesi abaleese eryenvu Museveni awo wakutuusizza Museveni ye bwati watutuusizza ate waatwagala buli bwawulira nga mukaaba awulira essanyu teri kintu kimusanyusa nga awulire mbadde mukaaba awulira essanyu eno gundi yaki makansi nina byesala nina olwosoo twaddako ku ddagala ekinnansi ono gwe obadde obuuza guno omulimu bamuyita kasero akantu kano katuyamba ku musujja kano kekakaawe ennyo eno keyambisa naye ate bonoba okansebe naakasazisaaki nina kasala busazi nalabikanga nkakuwa ye makansi eno gyotambula nayo netubeeramu n'empeke eno n'empeke nange nagisa omanyi olw'ebintu bye twasangawo nansangwa empeke eno eyamba omuntu ng'obadde weesibye mu lubuto tofuluma ogirya n'olyoka oyozaamu kakita yena naye tagagirya ng'oli wakati gira ng'ogenda kutambula ereeta embiro n'osumulukuka mulimu abo banneesiba sifuluma empeke eno oba ogiridde Allah ayisizaako n'owona Allah ayisizaako n'otereera kubanga teri bulwadde bwona kyobadde okimanyi mbadde ŋŋamba nti bukakkana empeke era makansi eyo gyosanyisa akawe kaako bakutegeera batya nti ebintu ebyo bitunda olina emizindaalo sina mizindaalo nebaza Mukama Katonda jalla waala yampa omuzindaalo gwange gwe nsobola okwogeza gwekuno ke kama kenjogeza abantu ogenda obategeeza endwadde z'owonya kibategeeza ate abamu bagimanyi abasobodde ne bantuukirira abaana alhamdulillah sijja tabali bwanzaalo naye nina abo Mukama Katonda bampadde n'abazzukulu ate haki abakyala alhamdulillah guno ab'omunnange obusuubuzi nabufuna kubanga naali badde njagala abaana nenyinza obutabasobola kubanga nja kubanga mbonyabonyiza ebitundu ebyamu ono alina kyakaaba ono talidde kanyama ate amagumba gengege wagafuna luli ate oyagala ogatwala eno kandi nebibeera kubeerera ebizibu okunuuna ne kufuuka okunuuna kati era ono muguli amagumba gengege ate oli samuguli amagumba gangege kiba kijinja kunkwasa obuzibu neŋŋamba waye katujja tukumiikiriza n'oyo tugira tugalya n'oyo kati olinawo haki emu nkyalina emu Mukama gye yakuwa era gye yakutondera naye nga nange nali badde njagala nabo bambi baba beetaaga obasanga nga bangi omanyi gwe kireeteza okuba nababonero bwankomerwa abasimanyi nakutegeera naye ndowooza abantu bali batuddako n'eri Mukama Katonda kubanga abakyala beetaavu okulabika nga bafuna abasajja ababawasa n'abasajja ate babatya abasajja babatya olw'embeera gye balimu bo bambi ne bakivumirira ate n'ekirala ekireese waliwo akama kano nongerako ku buli anga kaamu okimanyi nti Museveni yakadde okubifuga yatugadde mulooni
looni ne zifuuka looni yatugadde mu looni kaakati tulina kyosobola kukolera mu ggwanga ono akubanja ne bwe zaalibadde ensonga za ggwanga naaligenze naye looni n'otakiika tojja kukiika awo akatugambe nagamba ngalina sobola abakadde baffe basobolanga okuzaala n'okubeera n'ebibanja basobolanga okutambula emmere eno yabeerangawo omanye emmere kyabugagga naye nga tebalina ezo looni teberezo omuyimbi ono nakubadde yali amubanja agundi yagenda wamadivani nabanga ajja kuleeta emmwanyi naye nga si erooni y'omukyoko yakacoka amasimu ne gafuuka message nezifuuka message onookwatadde ku munno n'ofuna amaanyi nga oba wakamukwatako bwoti mwami kwezi enkya tujja kunona bintu byo obubanja babutwala kakati embeera kitugambe ate wabaagala njagala osiibule bakadde baffe abatulaba n'abatuwuliriza tubaagala nnyo mwebale kutuwa birowoozo byammwe matu gammwe naffe gye tuli alhamdulillah jalla wala akyakuma tusaba mukama katonda w'ekisa ekingi abatuweere kye musinga okwetaaga nabano ababa batukyazizza abo be basinga okwetaaga musabire n'eggwanga lyaffe mukama alisseemu baraka n'emirembe atutaase endwadde ezo enkambwe ataase n'entalo ezo n'abatulowoleza ebibi mukama katonda abiteeke wala bwe ntyo bwe ntambudde n'omukulu ono musajja munnanuupu munnankyukakyuka mwagazi wa nkyukakyuka mu bufunze kubanga aziyaayaanidde okuvira ddala ku mulembe gwa Pawulo Kawanga Ssemwogere ayagala nkyukakyuka ebizibu byayitamu bingi n'eggwanga lyeyitamu bingi baagaliza ekiseera ekirungi mweraba